Nza malirire ebitabo bya gavumenti mugagga yali agambye ko nti muyala tayite yalidde kati obugagga buvaawa okutuuka nga ino bazimbira eddwaliro mugenzo balabala mugasendeze muwadde nnyingi nze simuwa ku ssente kuba takyayimba nakuma mukyali mu mubanjaki ali nakyali nga nayingirira bwerere kati mu mubanjaki anti mugagga banani abo mukoledde bagagga bameka abali wano mwali mubabanjizaako eddwaliro tuweeko lwaki abantu mubabanja amalwaliro abagagga bano abali wano abayitirivu mwali mubabanjizaaki wabula muve ku bobi mumuleka seeko buli omu gwe tuwagidde bw'anaatukolera amalwaliro ani anaga tegabe manyi nnyo wano tunaadigidirako wa musajja tukolera biiki ogenda anaye tulemye n'okujjuza yo biiki mubadde mugendayo sente zinaavaawa nga zinazimba eddwaliro nga ne biiki temugendayo musajja tusendeze mami abeera kuli n'alanga naye era temugenda lutaye akavayo okubirayo ebifaananyi yasasudde era abeera ayinza n'okubeera yasabiriza naye yadde bankupe nkubirewo 226 mission Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'omummanga byawo nti negendereza ndi aidomu nja kuyiwa ebyama mbunja oyagala njogere kiwakola zali ng'atamidde bwe wamutwala kino kiki tuliko mu ggwanga muno bannaani anyiizeemu nno nyakoze byo gitawo kutabiikiriza kati x bane ba x ng'onaaleeta oluyombo toluleeta nga wajjudde kati kana kashakibu kagenda yitawo ende ng'omwana abadde kalungi nnyo kalungi mukose mwana kayina ebyama tumuwa obudde ayinza tubuulira shakibu ekyatayiri wakola mu bubi ekyala agambye x ayina wagambye awo nti ono ayina bwamuyiseemu simanya boyi bikyawo so kasomamuka yoonu wano naye ani yatomeza zali kino ekivubuka I remember byali bimweteze buli nekikenzo Juma ewabashira ne Bikke kuhiru noza bahiringa mu governor e Santon in South Africa ntozi because what happened when they told you to drop Zali home when she was drunk and when you came back what did you show me ntandike gye byava kitegeeza nti ono yasanga Zali ng'atamidde ne bamugamba muzzeeyo ewaka bwe yamuzza ewaka omwana alina bwino don't start what you won't finish and you know I have all the time. I like being a ghost but nja kukola ki nja kubasanda bulamu ne facts ku first ate malenzire mu sipiyo kasipiyo kategedde kategedde etaaga atunnyonnyole kubanga ba ex baba kati nga yo tebagenda onnyiiga luno luli ku Snapchat era kati njaga kugendayokko manyi nze wali entalo wentuulira ddala awo kati ba ex yamukoze eki naye kirina okubanga smart wire boy Shakibu kirina okubanga omwana yabadde ex akyakwatamu abadde akyakwatamu ex kati ki ekiyinza okuyombya ex okumala ebbanga eddene bukyanga baawukana naye ngamba luno talo wandiruvuddemu osobola okwerekereza ddo n'oluleka n'osigaza ku mikwano ate kubadde kyali wange mayinzi ensonga lwaki niigiina bulungi emikwano nina mitono kale n'osigaza ku bali kuziika ani
era nga abadde zali oba gundi X tusaba otwongere yongereko tufune ebitambuza Uganda naye guno omwaka speed kwe guddukira ate guno omwezi gwa February tegugenda kubeera mwangu kubanga speed kwe gwatandikidde muzibu nnyo mukambwe mukko naye tujja tambuliraawo bane babuza mugamba mutenda gye musinzira okubanga tulaba kano bakayita kanana herbal mouthwash kefunire ate kakuyambako ku mannyo okakozesa mu kusenya gavamu omusaayi osenyeza olirya side emu bw'oli ebinyogogo bye byokya gasanyalala nana herbal mouthwash ludda wali ekigambo nana ne wansi wali ekigambo nana oyo abeera original banafe ba SMP bakuwadde sente nzikasa wategeraganye nabo bakuwadde saategeraganye nakoze eki bagiyita SMP anti tours and travel bakuwadde sente SMP tours and travel bakuwadde sente njagala tubeere bantu bakulu nze guno omwaka bakuwadde sente tebakuwadde sente guno omwaka nze lwaki wandiranze guno omwaka bro sikumanyidde mu bintu bya charity nkolera ggulu bro alaba bayibuli eno eyina bayibuli gireke bro bakuwadde sente batabakuwadde sente bayibuli eno ogiraba eyina ebintu bingi SMP lwaki omulanga nga bujja baleeta omulanga SMP mulanga kubanga si muntu mubi onayambako kiralinga visas z'abantu e Canada mu America n'ensi za Bulaya endala nga lwaki simulanga bro SMP ono ayina summer holiday eya 2024 wakati wonna ku mwezi 3 ne paka nga 3 September atandika 3 August paka 3 September 2024 gwayagala okutambulako ogendeko e Canada nga kisimulanga so ebiralo obireka bulesi nenga otegera butegeze nti n'omuntu omulungi bamulanga so visa yagikolera ku kakadde kamu n'ekitundu so kakati gwayagala okutambulako ogende mu ggwanga erya Bulaya ogendeko mu Canada ogendeko mu America SMP Tours and Travel agenda kubeera nga ati akuyamba ku bintu bayinza oba bakufera dda bakubadda essuubi ly'okutambula ogendako e Bulaya lyakugwamu SMP kale kakati tulina kakoza bags zino tulina ne items endala nyingi nnyo eza crafts kakati abagala ensawo zino eza kakoza bags mu size zonna weziri nkusabe bambi oberenga ozinoonyako oberenga wagira kakozo nabategeeza nikakoza musibe ali mu community y'ekigo naye gyasinzira okubanga ate addukanya emirimu gyo gitambuza gibeerenga gitambulira ddala kati naye osobola okubanga lewefunira kakoza bags ate nosobola okubanga ate omuwagira abaana abatulinaanye temubafaako Mutawa Enterprises Limited batunda proti ku kadde 10 wefuna proti erina n'ekyapa 2024 n'omutandika nga olina proti erina ekyapa estates nazirabyeko wano ze balina banafe ba Almutawa kamaluba nonyako wano katono nnyo Almutawa SMP Almutawa bampadde estate zaabwe ziriwa ate SMP twammaze dda SMP yakwadde sente teyakwadde sente Almutawa ngenda kudamu okubuuza ekibuuzo kino mulundi ogusembayo nve mu vidiyo eno SMP yakwadde sente nakuwa sente Almutawa balina estate y'eggobero Kibujjo balina estate y'Enampunge Lutisi ggobero munnange gwemanyi okundyamu olukwe ne bono biranga abantu Kandwa Bukalango Buyera Wakisokasa oyo kakati bajja muwulira Almutawa gwemanyi yandiddemu olukwe olutya SMP yakwadde sente nakuwa sente nampa igwe bro gwemanyi oyinza okulanga something atanakuwa sente oyo omulanga gwenanga ow'obwerere lwaki omulanga nga wabwerere Little Boss ayina concert ku Valentine mukwano bakuwadde sente banakuwa sente eya Little Boss oyina tukyetaaga bimanya nja kwetaaga kuba ate muŋŋaana naye Little Boss ayina concert ku Hotel Africana Victoria Hall 10,000 Nairo Hall tutandika kuwabya bintu Nairo andira Nairo eyigatta ku Victoria Nairo Hall 10,000 tebo yaseremeka 2 milioni 2 ku Valentine wetukola ki wetuyongerako nsaba ku sente za SMP so kumaliza Little Boss ansoko iso business yo Valentine eno tubeere ku Africana tuwulire ennyimba ez'omukwano ebimuli weebiri buli ajja nga tukwasa ekimuli so Valentine eno eri sorted ku Africana mujje muwulire ku maloboozi amalungi mujje muwulire ku nnyimba z'omukwano gwe bakyawedde jangu eddeko mu love yeah it's going to be massive
nsaba mpe ku ssente za SMP. Kakati nze malinga wano tuli hasingide we mukolera ali ha. Wano tukoledde we tukolera ali haso sanze ebidongo tosobola kukolanga ku ebiri. Naye sanze bamaliriza. Kyeka ababbi bangi eno. Lwaki? Ngeri gye basibamu pipe. Anti tewakola nnyo. Baba. Gano makaga Q vibes. Q vibes omanye. Rumu 2 3 4 ate nga kuliko n'olunene olusingira ddala. Ndere zisinga pipe bay. Omanja kibina. Zina simu zaninazo. Okidda nebuuzo oli bulu. Yeriwa eno? Ena baifu. Oba eno? Ena baifu. Yen. Kavayo lwaki erimu amazzi? Bina yatabukamu. Kavayo abagoba ki tebaliko kati. Ate bw'ataabigule anaakola ki? Yakeeranga kola kati akeera kubigula. Kati akeera kubigula. Improvisation. Ono abigulira mabega Jenkins abigulira mu maaso. Kyekibaawula. Saawa yonna abagoba. Era teweeyinaayuna nnyo ku mativi gatali gammwe wana malediyo. Nze naye manyi nti abantu abakulu bwe bati abaluddeko ayinza obbagoba. Lwakyalumu bonna baakirabanga shooko. Ono baamujja na mu studio ng'akola. Tewagenda olunaku tebalunda kuggwako. Mu studio ng'akola ne bamugamba meeting. N'agamba ntadde amasimu ne bamugamba gira okubamu ennyimba. Ogenda kudda ogakwate. Nakati abantu be yalekako ng'atadde amasimu bakyalinda abakwate. Kyova mwesibe nnyo ku YouTube zino zaye kati mujja kufuna abagoba kujja nga bagibbye bubbi. Ne mwana asobola ogibba. Asobola ogibba. Naye nsaba ompe ku ssente za SMP. We tukyali kupushinga kivulu kya muyimbi n'omuyimbi wuuli oli ku ssente nga tupushinga ssente nnyingi naawe. Tulemera ku busongasonga. Oyagala kaddiwa. Sobola nno okukola ekintu kusayimo. Lwa busente obwo obutono bwe buti. Bwali butono. Mukazi wo n'omuleeta ku Valentine. Muleeta ate munange ekivulu kitulinawo kimu. Badde manyi olina gy'omutwaleyo mu bufunda. Anti omanyi ku Valentine mumanyi okuimprovisinga. Kwagala kunoonya wakunyigira. Mbonoonya w'omunyigira. Naye jangu muli bya bwereere. Why? Gravity akutte up and down. Nalabye yatutte n'obusawo bwa seminti nno. Nabadde manyi ajja kitwala easy. Etali easy uncle. Ganye gravity. Nze kyange ekyamazima. Nze sigaana byakufuna kubanga omukisa gw'ofuna eddwaliro weeguli. Sigukola ki? Sigugaana. Oba ontegeera. Naye sirina. Kubanga eddwaliro ndyagala. Buli omu akola ki? Ku ttaka ki? Awe wali obuzibu neze eddwaliro sirinaako buzibu. Tewali alina ku ddwaliro buzibu nange sirinaako buzibu. Naye ku ttaka ki? Awe wali ekizibu neze oli okugamba nti bane batukolereko ku ddwaliro. Sikirinaako buzibu. Nze obuzibu bwange we buli. Nti obuzibu bwange bwasaba eddwaliro itiizokke. Kuba nange omuntu wabujjo nsobola okugamba eritaka ndi donate nze babateereko ki? Eddwaliro. Okusinziira ku bantu we bampagidde ne ŋŋamba. Bwe mbawa eddwaliro mba sibayiseeko nnyo. Naye ku ttaka ki? Naligula nga lya ddwaliro. Ofasi yali yakulya ssente bantu kuyita. Ayi lwaki munkako teekako eddwaliro? Sente z'omuwi w'omusolo ze musasula zijja wange. Mu bintu bye mulina okudimandinga abaweereza abammwe okusaba MP. Anedde ekibuuzo. N'abalala. Bamusabye ettaka nga MP oba ng'omuyimbi ow'amaanyi. Bamusabye nga pulezidenti. Nga pulezidenti. Kuba waliwo n'egundi leero gye ndabye ng'egamba. Mutugamba wano bulijjo nti pulezidenti ye Bobi Wine. Lwaki mutugaana? Senkubuge yakyogedde. Lwaki mutugaana? Okola ki? Engalo z'Abaganda zaakyuka. Okumusaba okutuzimbira eddwaliro. Ate nga ye pulezidenti. Pulezidenti naye nno tebamusaba bazimbira malwaliro. Era n'amalwaliro ga pulezidenti gayita mu budget. Kubanga muyina okusaba babawe ebintu byammwe ng'omuwi w'omusolo yenna okkirizibwa okudimandinga. Nkitegedde. Kale tetumanyi. Mwamuwa ssente z'omuwi w'omusolo n'azirya. Olaba n'omukulembezeewo MP wo tolina musaba mabugo ga mpaka. Yadde omusaba kutwale mu ddwaliro. Ye kyolina omuwa bizibu bya bituuse mu palamenti babiyise. Naye tubasaba ebirimu olimu ebitubasaba bingi nnyo bye batasobola tuwa. Lwaki wandyagadde biiki yange ngitemeko?
bagambye alina ettaka ddene nnyo omusajja alinawo ndabye basebe batulaga yiika yewaka bagana ewakaawe atemewe ewaka yagula alinayo yiika meka 5 kati nazo mwagala baweyiike ze yakola mu bugubi mwagala abawe nange twagala nnyo okwesimbawo naye ate olumu Abannayuganda bano bwe batwe basaba kati omutima mbazibumu beefuula nabalabye ye n'abagamba nnyoko omutima mutuufu mujja mugukime kuba Abannayuganda bano balaba bantu beefuuzi bakuwa ekintu ne bakikusaba naye kali Bobi Wine mumubanja kye mwamuwa nola Bobi Wine mumubanjiza abawe ku biiki eyo nga yagikola nga tanafuuka tebunamuwa yadde awo 10 singa abadde alinayo akazimbe kemumanyi ke yakoze mu byobufuzi eyitako ofiisi za Nuupu bagenda saba babazimbirewo amaduuka mwana gwe olyokanga nobeera ng'oli mugumu naye abayimbi tubataddemu ssente zaffe nnyingi batuddize era kwanza ake ninaluya sachenji nabi tubataddemu ssente nnyingi tekamu ssente bayimbi basumba then bannabyabufuzi ne baddako naye nga abayimbi bano tubataddemu nnyo kuba ate ogenda olaba bannabyabufuzi batusokola naye ate si nnyo anedda munnabyabufuzi okukola ssente alina mumala kubba naye abayimbi omwaka muyinza okukola ebivulu nga 3 omuyimbi omu yajjuza cricket oval emirundi n'emirundi ne Nabbanja najja namuwa ssente nakola obuwumbi nga 10 Nabbanja namuwa ne ssente ayagala n'omusomo teyagusasula nze badde ngenda ku Hotel Africana wali ne musanga nga ali mu personalized number omanye buli mwezi agisasula ssente mmeka gaviti twagala dispense Range Rover enywa amafuta ga mmeka kale yetuleme musaba nnyo kyamaanyi atugulire pad atugulire atukole dwayo likula amanyi lwaki makulu kula manyi olwokuba oyina nana kutundirewo nana kati tumusabe kina yatukolere ki kuba naye tumuwadde tukuyambye maa tukuwagidde kwabo tuna gravity owa walumbe zaaya nowakati webeesisinkana owakati agamba kasajja gwakakadde kikyonjagaza bangambye tavumye yererula bulo bonna mawulire bomukubira amasimu obwo ayina akaana kajjo wano ejjo kagamba story ya gravity wagikozeka yavumye kali n'akateeka wali mukambwemu obusungu naye bamuvumye abuza ku bannamawulire mukubire ng'omwesabisabisa ng'akuwemula ate nga ye muwemuzi naye kikyo mazima naye bamuwagidde naye atuweeyo kakati ekituufu ekyokukola kyekiriwa kati tubigyemu bangi kyekyo yatusuubiza ki yabasuubiza Uganda empya ng'afuuse president wanaafuuka tumusabe Uganda empya bwe talinamu ku sente zitukolero kale ka kiriniki bannange mugimukaka mwe mwali mukoze ekigwa abantu bakuwagidde ebbanga wali bawadde ki nekyusiza si kyabasabiriza kyobanze sibasabiriza batandika okudimandinga ebintu byotasobole naye nga tuvudde ne ku ebyo mpozi nga bamusawulako nti yabakoze mu documentary yatunda ntunde omanyi goba ne wiino obubuka gwe oyagala abalabe bo bonna badde wange omanyi jabimuze kyenkwesigako kimu bwino ku bwino documentaries jaziteeka tolooza nti wabwerere nze muwagira kuba artist toyinza kukola ebintu byabwerere nze nange era nenkola documentary wano njitunda era nangenda gikola era kyentegeeza muntu kubenga muntu wekubira tunafu tugenda bakolamu zi documentary musajja atukugudde amaaso ayi documentary wano zikola nange yakakolayo yabakyala babonaabona nawudde ne radio bali mumukoleramu documentary egenda ku Netflix radio documentary zitunda kiralu ate nadango giteka ku Netflix tozimba mutwe tozimba muzimbi mutima olaba oli akoze documentary y'ebyobufuzi gwe kola ey'abasumba kamenti nomala kukola documentary ku basumba wano oyinza osulawo noyingira munda eyo ennaku nga 3 oba mayiti nga bwe bakola eya TB Joshua abula bagikola baali balina security enzibu nnyo BBC baali besasuza bazungu omanyi baliyo nze TB Joshua as a Christian kyeyakola sikiwagira naye ng'omuddugavu kyeyakola nkiwagira lwaki okiwagira ng'omuddugavu naye yafugako ku bazungu embwa ezo zatufugira emyaka nga 10 ye nazijja gye zivudde omanyi okujja n'ojja omwana w'omwabi gw'abandi nga bazadde bamuweeredde n'omujja ewaabwe
najja ku kanisa n'akusavinga okumala emyaka 15 ng'ali awo. So tubanje ebisoboka. Nene ekirala Gravity tetuganye katugambe ndi Gravity ali serious kyayogerako nga assistant no si kukola makwagala mu sikola mawulire tokability ensawo bbiri nejiko bbiri ez'omusenyu kubanga litukuwagiridde zotwale busabala atomana yampadde wino ate kyate yandi tuwadde na musenyu kuba busabala gyeguli tusobola okugusima n'otuwa buwi busawo bwa seminti bubiri ejiko bbiri ez'omusenyu n'omusenyu ne seminti obugundi bubiri akasawo ka seminti kammeka gwazimba esatu nnya gy'ogamba kubanga tuwagiridde Gravity avaamu 6,800 ejiko bbiri ez'omusenyu zibeera ne munno gw'osaba eddwaliro amaanyi agagyewa nga mwaba contributinga tutandikidde mu 6,800 tutandikira wabanga Gravity tusobola kukwata kakadde kamu n'ekitundu n'ogula sinotraka y'omusenyu ale gwaguleke owootya awali maama abakulu mwebale tuli wamu nawe Bina tuli wamu naawe kyoyitamu embeera y'okusoomoozebwa eyokuba nti takyakola bulungi oluseke lwa leediyo abawabulanga akyabalaba wagigula ddi njala kuvaako gwereeta bajjo mu sho akantu ako kagandamu sebo Bina amannyo gakuluma gaguba oliisa ludda lumu gakunyenyeera bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Omuzadde nkwanjulira Garfield Schools Mpererwe emyaka 14 gye tumaze mu buweereza tulina obukugu obusobola okuwa omwana wo kye yeetaaga wano ku Garfield okujjako okuba nti tuli bannantamegwa mu by'omu kibiina si we kiggweera kuba tukimanyi bulungi nti Katonda yatuwa obusobozi obw'enjawulo abasomesa baffe bakugu ddala era omwana asoma bw'alabako bw'otuwa omwana wo tumukuddizanga mujjuvu ebyeddiini biri ku mwanjo nnyo anti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera tulina entambula eyeesigika era tosaanye kweraliikirira ku byakwerinda bya mwana wo tokotogera mwana mwangu yeeka afuna omukisa mu kifo ekiteeketeekeddwa obulungi Garfield Schools Mpererwe every child every chance every day. bajjo mubi ejali musajja munange siswa kubanga mmanyi nenga Gravity nage nkunenyamu wagidde emyaka ekyasembe kyadde kyammeka mutwalo kummeka mutwalo kale wakonga mu tiketi z'15 ku momope naye yamali yazizaalimu naye toyinza kubanga kubanga tukuwagiridde ffe nga abawagizi b'otuddiza mitwalo 6,800 eza sementi buwera obukadde bumeka busatu era tuba tetukuyiseeko oba ntegeera obadde okwata obukadde busatu n'oleetaako akasodde kwataddeko ejjiiko bbiri ez'omusenyu n'oteekako obusawo bwa sementi n'obuteekaawo ensino yandigemu kasajja nno kali serious naye bwe obusawo bwasigaddewo mubukozeeko nga bukyali omusajja abanja musajja ki nti yazze n'amugamba nti nsaba kusawo sementi mutwala wano wa Bobi Wine mbu n'ataba wa ssente mbw abuzza nti agenda buzza bukozesaako abuzza teyabuzizaayo teyabuzizaayo n'essente zaabwe teyazibawadde ekyo kibaŋŋambye teba obanga okutuddiza ogenda tuddiza mu mabanja ne kakati oba oyagala omuntu tetulina bwe tugenda bbanja ddwaliro nga naawe tutandikidde mu mitwalo gwakuliddemu kampeyini eno bagamba nanyini mufu yakwatawo naye otandise bubi amaanyi matono omutima gwagala naye amaanyi go matini kati abo kitegeeza abayimbi mwenna muli bakodo bwe muyita omukodo nammwe muli bakodo oba si ekyo kale wandigambye kuba kali Gravity obanze mu ndowooza yange bw'obanga oyagala abantu b'eddwaliro kubanza eddwaliro ngaagala naye nga principal mukodo wulira eyo mu nkubo simusabirizangako sinafuna mukisa mumusabiriza naye oba Gravity alina ennyumba ya kalinaawe ate nawo ettaka ddenemu
lwaki tatuwaako pharmacy nedda atuwa ekizimbe ffe tuteekemu ebitanda nedda atuweko wansi pharmacy ffe tuteekemu eddagala abantu balikimenga ku bbeeyi eya wansi bwebanga sirapa badde bagimuguza eri mu kitundu ffe tugitunda 5 eddagala mwemba mulyekolera ffe tuba tulisuubula kuba eddagala lya layisi nnyo naye baliseera nnyo ate nga lya layisi kati ekibuuzo ebusala gye mwagala oteeka eddwaliro ekkubo nga liganya okuggwa abalwadde b'omusujja tebalwala essenyiga gamba owoolubuto ajja kuzaala mwana nga talera amukola kafe gyayagala tutwale oba ne bugwenyi atukolera ekkubo eryo ate yakkirizibwa okukola ekkubo kyogamba nawe okuza ettuukawo tomanyi protocol yayita mukola ensonga si ya butuufu ani alina kukola ensonga ya bugagga obugagga wano bagagga bameka boolabye ng'enguudo zaabwe sinkole nze simanyi tamala googera bintu bya kisiru boba alina okukola ekkubo alina okuba nga alina protocol gyayiseemu KCCA mukkiriza okukola ekkubo bagambye ye ayagala oyitamu nfuufu argument ya gravity yagambye Bobi Wine musajja muki mugagga Bobi Wine eggwe ndowooza yo eriki ate nza malirira ebitabo bya gavumenti mugagga yali agambye konti muyala teyalidde kati obugagga buvaawa okutuuka nga alina bazimbira eddwaliro mugenzi obalaabalamu nga sente ze muwadde nnyingi nze simuwa ku ssente kuba takyayimba nakuma mukyalenga mumubanjaki ate nakyalenga nayingirira bwerere kati mumubanjaki anti mugagga banani abo mukoledde bagagga bameka abali wano mwali mubabanjizaako eddwaliro atuweeko lwaki aba temubabanja malwaliro abagagga bano abali wano abayitirivu mwali mubabanjizaaki wabula muve ku Bobi mumuleka seeko buli omu gwe tuwagidde bw'anaatukolera amalwaliro ani tegaabe manyi nnyo wano tunadigidirako wa musajja tukolera beach ogenda anaye tulemye n'okujjuza yo beach mubadde mugendayo sente zinaavaawa nga zinazimba eddwaliro nga ne beach temugendayo musajja atusendeze mami abeera kuli n'alanga naye era temugenda lutaye akavayo okukubirayo ebifaananyi yasasudde era ayinza n'okubeera yasabiriza naye yabadde bankupe nkubirewo 26 mission omukulu naye mwanaavayo nayogera ebizibu byasinga ayinza okuba nga musajja naye ali eyo asirise musajja mumuleka sse bannaye naye era teyamwensiranya bwe yamwetippyeko kubanga naye obusawo obubiri bwe yaleese yabadde awo tebuzimba na ttooyi teggwa ttooyi yetaaga sawo nga mmeka yandigambye lumu nti asabira bantu ttooyi si ddwaliro ozimba ki oyagala ki ttooyi ddwaliro kubanga ate wetubanga ozimba ttooyi eddwaliro nga liri ku mazzi basobola okupama mu nnyanja maama kyokupama badde toyinza kiyisaayisaako walala kigamba kupapa kyoliggamako si bulungi abaana bange bato tebabitera bajja biraba basiribwalire mubi so gravity tusalirawo yagala ttooyi ate ne ttooyi otuwe ttooyi ki ate nettoyi tetujja kwera kumala kugyesonda ate nakalakenda ndabye yagabirako dda poliisi oteekako gundi Bobi Wine yagabirako poliisi oteekako poliisi post ebusaba tekali teriggwewo bale erirya lyammwe oli omusajja yazimba ennyumba amatiribona ku eka zaali mmeka nayita abagagga wano abayitirivu lwaki temumusabaako eddwaliro ate kyazimbekoko ennyumba z'abapangisa lwaki otazimbako ennyumba z'abapangisa kimulaba nnyo Bobi Wine buli kyakwanza bannayuganda mwantama omuntu avayo wano bayamba mumufuukira ekizibu Bobi Wine nzikalala nga yikazezo ovayo yamba abannayuganda bebakulaba ng'olya chipusi nga kalwa maama lwaki toyamba ku bantu kale ettaka lisebo liryawo kalu teriri oyagalako kiggwe atereko loogi zikola ngwe waliwo biiki asigala ayingiza omuwabira naye waba abikola ku lwammwe abannayuganda ensiima yammwe ntono Bobi Wine totuwa ddwaliro baani abalaba batuwa ku malwaliro kale bayitirivu bangi wano abantu bonna balina amayumba magazi balina amataka manene mazibu ate nga bo bali wali basolooza babba ku nsulo abasumba tusaba mutuwe ku malwaliro muntu wa malwaliro muleme nnyo kwesiba ku musajja mbadde mususse mulina nnyo akamanyiro manyi abannayuganda mulina akamanyiro akasusse goloti obeera otya ng'odimandinga ddwaliro n'oleeta obusawo bwa seminti bubiri oyazimba mwaliro ki ogwa ttooyi ne bagambye entandikwa tebantono ozimbako kituli kamu gwe muganda alimbyemu alinga yabadde asaba ekituli kya ttooyi nesente gwafite naye zikulumanga mwana ku sente z'olina ati kale sente wandise okugulayo butusi
n'ozigulamu cement. Ekirala Babu Wine alina charity organization. Babi yalina. Lwaki teyaweereza mami proposal? N'ensaba y'Abannayuganda mbi. Kyova bengudu wano. Nabako ng'agaba ebitanda. Lwaki teyaweereza mami proposal? Anti nedda mami katuli ku president. Mwamu akalunayitamu. Tugamba president. Mulekerawo bintu by'okwerimba. Mwaka mwana ayita. Yese nkubuga avuddeyo n'agamba. Watugamba oli president. Katikiza kubangi senkugo ayagala gubole nakawuka. Babu Wine wa KCC akola makulu. Wayunula president senkubuga agamba. Museveni okuva mu amuteekako n'ayitamu yakabawa amakubo ameka. Ebusaba alikola mugumiikirize kuba naye abikoledde mu process. Tuli oli muno muyimbi munange tuli wano mutunuze mu kamera wamulabe wafu. Mulaba ekibayite ekivulu kati atambula abuuza. Obuuza kivulu kikwetera empisa. Nze kivulu kye nafuna empisa nga simanyi na jezi. Ayinza okuba abadde nazo naye nze jjukira nkime. Kyolanze ebivulu n'ebyobufuzi. Nze saa kubuuza gwe saagala. Fukamira nnyo buuza ebintu ebitaliimu. Omuntu akutuuza mu ofiisi essaawa 2 aba ayagala kusponsoringa n'akuteerako n'amateeka. Noyogera n'omuntu essaawa namba ng'oli mu kkakamu wansi nga eddoboozi lyange terinapaala. Okimanyi kye kitegeeza ku nze. Akati nze kati kankubuuza. Geno mmaliriza nga asobola wano. Pasente. Maze n'oyogera nze nkumanyi bro toyinza kuuma kyama. Kyenkugamba nti. Tova obwedda nsirisi. Kyenkugamba nti ebigambo ebingi ebyo. Mumanyi. Mbadde nkimanyi ekyo. Ninga nagende wakamba gambya akati agakawunga. Muganaabe. Nengamba kweze envito zeetaaga kyusaamu. Somero mbakubire. Agenda okumuni bagamba agakawunga mbadde mugayiye nti nedda. Mugoya kawunga. Nayega. Tujja kusobola bawaako bye tunaba tusobodde ng'abakulembeze bammwe. Kakati bukwenta sirise nnyaveeyo lwaki addamu si buli kinsonga nti yeetaaga okuddamu abireke tamunyega. Mulimu abantu wano nga tebeetaaga maanyi ge kyekituufu nga bw'abaleka tafiirwa nnyo. Abatakoze mutima mubi muno n'akuwa obudde bw'otyo n'osirika busirisi. Nkirumamu naye kagibatisse nnyo. Bagitiseemu kivulu esobola amafuta. Bonna bawala babadde wano bali mu article. Alex article. No, agita article new article. Spasio. No, gundi record label. Bagita new article. Kibadde kyetaagisa giyisaawo. Mikali. Epozi naye era ko yensonga yennyini. Nze nakuno kusaba kwange omanyira abazadde tuzaala mibiri. Ye mama gwabite mumuleke. By the way nze nakyawa omuntu ateeka abazadde mu nsonga. Ffe tukola emisango gyaffe eno. Tukola buli kimu eno naye bannaye tubasaba abaana bamaama mubeesonyiwe. I understand n'omusiru alabye nga batadde maama gravity mbiri. Naye na commenting naye n'agenda n'anoma Solomon ne Babi naye musiru. Yes. Naye because kati Babi goteeka mu nsonga zinakoze eki. Kampala omwana ali innocent. Tayagamba ko kitawe nti yingira ebyobufuzi. Tachina kuna kakwata. Yes, mwesonyiwe bazadde b'abantu, abaana b'abantu. Banawo omuntu ajja kufa n'omuntu. Omuntu ajja kufa n'omuntu. Omanya abantu abambala b'abantu nga omuntu ali awasirise naye ayina ekintu nga tajja kukitola ratinga. Bwe lubanga lutalo lwange na Saimo. Njagala tulutwale nga lwange nani. Naye maama kati yajjiddemu oli yatutebusa bwa sementi. Maama mwamulese lwaki? Maama yatutewa akasawo ka sementi. Banye tubere bantu bakulu. Omwana omutaavu magana. Nedda bannange. Ensobi zaffe muzituwe nga ffe twewaayo okufiiririra abantu baffe. Mutukube buli kye mwagala mutuwe mule mutuwambule. Mutukole buli kimu naye tubasaba bamaama mubaleke. Kale ffe bazaale emisoswangule ne bazaale emiyaayi. Atuuka nakola naffe nga buli omuzeeyi lwakwesimaga naye ebiwa biyigadde. Naakubuuza mwana wange. Ate wano nga ndabanga ggwe n'omugamba taata. Beerayo nkwagaliridde.
okimanyi mama wange yammanya nti nsobola okwogera mu bantu nga ndi mu senior 6 ate nze nasoma ate kati wafuuka kirala nasoma ndi mukulumuko nali 19 muki mu senior 6 nali mukulumuko nga atandika dde okwegaddanga abaana nakuza batula senior 6 at 7 si sinagamba abaana bakati mbuuzizza nga watandika dde okwegaddanga okwegaddanga nti gwe imagine omwana at 19 nga tomanyi kyasobola kukolaki kukola nenzija ku stage nakuba enduulu n'ava mu kuba enduulu ne bampa ekya best actor oba ontegeera kati kyengezaako okutunza oyo atulaba nti imagine omwana gw'okuzizza era gw'esobola mu bantu nti omutabani n'ebintu ebimu bye tukola bazadde baffe tebabirootangako tabimanyi takirowoozanga nako tusaba mubasonyiwe kakati ogenda omuvumi lwakuba nti gwe tonjagala maybe nakunyiizizza ate olumu ojja kwesanga nga mu nsobi zaffe zino ze tukola kwe balya so ffe twewaayo okubeera nga mutukuba amafumu andi bazadde baffe olaba emirimu gye tukola omanyi bazadde talina kinene kyakwagalamu yadde omuzadde kyakwagala mukulaba nga oli musanyufu kyova olaba era ne ku bye tufuna bafunako almost like 5%. akube nagamba ndaba ebintu bingi bitambula oli bulungi oba bireke nagamba lwaki tobivamba nakuttira n'obwere nga maama ndi bulungi gwe ekyo oba ontegeera bulungi kitegeeza ne betufunamu tebabifunamu nnyo kyafunamu maybe naye nga bazadde baffe tusaba mubaleke tobiyingiza simanyi kiyinza okuba gravity yatutegundiwe mu musesebule nga bwe mwagala muve ku maama simamu mukube paka akuwulira buki bubi nazadde naye muve ku maama mumuleke bambi temukuba waba nayo mwana addira ku nnyoko na muve ku maama bannange kintu ekyo kibi nnyo simanyi lwaki buli we munyiiga mwagala nnyo okubanga abantu ate nekino ekintu kyokuvuma I understand manyi okuvuma kyekintu ekisookerwako ekyangwirwa naye njagala kugamba ku baana ba social media we can do better Gravity era yakoze ekintu ekyo mbadde njagala nfune abaana ba social media nga bataano mukwate ensonga mu analyzing mu butuufu bwayo eddwali yandizimbiddwa litya lwaki ayina right esabe eddwaliro ng'agisaba Bobby aba ontegeera notugenda busaabala mwanditemyeko ettaka muzimbeko eddwaliro tugende tudiscussinge facts mubuuze Gravity ebibuuzo ebyo bwabimulema okuddamu mumanye nti mumumezi aba ontegeera bulungi bw'abaddamu munoonye engeri gye muddamu okwanalayizinga mumegganga muwemule kirala abantu bamanyidde obbavuma nsaba okubategeeza banelaba nze nali nti okunvuma abantu bamanyidde obbavuma era ekyo njasa mukibeere mu nnyo n'oguba n'obiva nako nga buli gw'oyitako ali mu kuvuma n'ogaye n'oweevu kati nze ninayo ne bemmanyi omanyi nga olaba nti obeera n'olubuto n'omanya nti omyezi awo mwenda ebisa bijja ttandika n'omanya naye weevu liri nakumala bigende nga maze osoma ate alina ne wootuuka n'omanya nti kakati ono omulimu gwe nganze wendi omulimu gwe guli gw'okwogera ku ba Bobby Wine kale wali bafunye omulimu gw'ogwogera ku ffe nga ate naffe ko bajja amasannyalaze waliwo gw'olengera eyo nga kale Katonda tannamusaasira bulungi ali mu likes nga 10 naye nga agamba bwenyongeramu nja naye nga olaba bambi buli wobaako kyotekayo nga akublogging kati naffe basose babloga naffe tulina abatubloginga tuli bulala omanyi abantu abatulyako gwe tolinayo bantu ngolowooza waka onna gwokola oli yajjuddeko apu ye n'atandika n'ofuna obulango era nga mu kusaba kwe bambi asaba sayimo maama nga tannateekayo mukama Katonda nze nali sikimanyi naye munanga abantu batulyako era tulina abantu bangi sayimo betuliisa lwakuba tebalina mpisa betuliisa nga bw'omanyi nti omwana Adamu wankwe nobe batyo bakkakanira batumanyidde ssebo kyokka nga ffe tubaliisa tunyiigemu tulekerawo teekayo kuwaka mulabe tebaliiro muleka munaaye naye nsaba nekino ekyokuvuma tusobola okuba eno ensonga eri serious it is a matter of national importance tusobola okugidebatingako ddala Gravity agwanidde okusaba eddwaliro abantu bebawagidde Bobby Wine byetugamba babimuwagidde in return ayina bawadwaliro ekyokuyita alina bye yali abawadde nti weebiri biriwa let's go for a send debate naye tule tugenda mu bintu eby'okwewemula ebyo tumalirize ensonga teziwedde ebiwa mubiweddeyo mubiwamudde ne biggwayo toyinza kuwangaala ng'owemula muwemudde mumazeeyo mubavumye babimanyidde omanyi nga abaana bakatandika ovuma shoko yali wano ne bwoba opostinga weegendereza mu kiki onaapostinga ate n'ekyokuli okuvuma kwali kwanjawulo nga bebavuma bokka ate balina n'abalala balina ne bannaabo abaawukanako nabo bakola gwa kuvuma kakitegeeza twakimanyi okuvuma tekukyali mawulire era ogamba waliwo ne bwe tuba tupostinga noga
ati leero bano kabandeekani era ne tuteeka nako nogamba njasamira empola kyovula nti nze mu budde bwange obulungi anka akoze atya mu budde bwange obulungi bwe nteekayo post nga nina obudde bwange ngenda mu comments kyose kizibu okunvuma nenkuvuma kwebaza mulimu n'abantu abalina stress ng'ate nnyingi people are depressed bambi ayinza okuba nga bwakuvuma ayinza obutafa ali nekira social media nenenki kyeyakola bw'obanga obadde ongobera for some good time ofuuka top fan wange you don't apply for it naye bw'obanga obadde ongobera ebbanga ofuuka top fan wange ogenda okola top fan ng'akuvuma nkiraba nnyo kati nze top fan n'omanya abadde akugoberera nnyo kuba kati omuntu gw'otayagala waki oba ofuuka top fan kakati top fan waabanga mpemudde ate we muvuma mba musiro kitegeeza oyo abadde alina ettaffaali ku kutuuka kwange wano era bwonvuma nja kugamba sister ki ekiriwo laba kale bubuzi buli bumu kisinziira mu modu ki gyonsanzeemu ate munnaye tebaagala baddamu ng'obavuma agamba naawe ovuma abantu akabadikota maikali bwe kati waliwo n'abajja nga ayagala kukuvuma gundi yeeta egire bamunoonyeeko afune following omuddamu obulungi banne be bamulya mbimanyi ebyo naye nze anti kisinza mu mbeera ki gyonsanzeemu nze nkuddamu bulungi banno they eat you zosirwana na bikunganira ddumu naye eyo nno yembeera gye tulimu naye nze ndowooza Uganda yatabuka kati tetukyamanya ani gwe baagala nani gwe bataagala kaka tutambulira awo kuba ne betwali tumanyi nti babaagala babasesebula nedda kakatula kino ekidubo bweni kyaliko kyekirungi as a lead ebyo bino bobisuubira ekikuumidde Museveni waali twali kyali kitamukolewangako ate tabaddamu akikola atya kubanga ye yakitegeera nti waliwo abagenda okufuna omulimu nga gwakumukola ki gwakumuvuma kati Bobi Wine yali mu kaseera kakazigizigi nga tavumwa kyovula nti kiwaawadde nnyo naye kakati awo abantu bagenda kuvaawo luli okuvuma Bobi Wine yegabadde amaki amawulire kati kiki ekikuvumya Bobi Wine kuba wali kati ensonga wali tuvuddewo byonna mubikoze era kati abayimbi abali eyo bakyajja okwogera naye kati awo olina okuvaawo ate kyenalabye kaba omwogerako n'omuvuma ofuna amasannyalaze abantu bakuwa attention andi lwapaka kati luli kibadde kikola kya buvumu amanyi agajjewo oyogedde ku principle kati ku gravity tekikoze kiganye lwaki kubanga waliwo yakikoledde teritambudde gravity kyatta ateyinize gwegenda mu mawulire wonna okiwuliddeko nti gravity novuma principle tekibaddemu ekibaddemu gravity tudiscussinze nnyo eddwaliro okusinga obuvumu bwa gravity okwambalira principle kati essaawa zino abantu abo baavudde kuba bategedde nti buli omu asobola omwambalira naawe badiscussinga matter ekyo kyomuvumira ozituwathi kati kitegeeza nawe ayagala omwambalira nga tonnamwambalira kubanga ekyokumwambalira si kipya bamwambalidde kati omwambalira kuki kati awe tuzze kale bivumo bijja tuuka biggweyo awe tuzze bulamu nga butambula nga tukola ki nga tweyongerayo wiiki nno bwetyo ndowooza sofa bwe omwezi we gukyali sofa we gutambulira bannaye tukutuyezeyeze nammeere congratulations nammeere they looked good yeah thank you obuvumu obwokubanga oli lubuto omanyi abantu basinga tebagala kukola mikolo gyabwe nga bali mbuto because that stress yoyitamu yonna okutegeka omukolo si bintu byangu amaanyi ago gonna golina okukozesa kati ate ngaolinayo ne bana aba social media balina okuddamu kati yabadde amaanyi yakozeseza mangi so I want to congratulate you sister olugendo lwewayingidde yafuushani Janati assalamu alaikum tukwaniriza nze nkwagaliza mirembe obadde oba oyagala bamutayirira so mutayirira so mwazika kako ne bamutayirira anti omanyiira bayinza nokuba tebakutayirira baso mbumbadde endagawa
waliwo n'omuntu wo ng'obuludde naye ng'ogamba singa kisala kibwe nammere ebigambo by'abantu bano twabimanyiira bannamidibo bakuno sweet baby njagala otuula ofumbire omwana w'abandi abo bakyabula basajja bannamudibo bakuno ebigambo byabwe tobiwulira ekirungi kyekwagalako sister basobola omu one man is ame omwana omuto gwe muwoza ati temugwana nemumuyonsa nemumuzza muyita omwana omuto yakoze nammere mwakirabye ku mukolo okitegeera like mwabato be muyina nga tebabawasa bannange n'omusajja avaayo n'ayimirira n'ayanjula omuntu n'amala omwanjula n'embaga neekolebwawo ekitegedde ate ng'era n'omwana alaga ekyomusajja okukola omukolo kyoyinza obutakyesibaako abangi abatagikoze kuba naninanya asobola okuba nga tagukolanga kitegedde kitegeera so bw'abanga omwana ow'obulenzi ategedde nti tusayininga mu church tusayininga mu mizikiti tufunamu kubeera nabatusondera tomanya nti noba zonna ziggwawo kati temwasamira baba bakoze mikolo nammere njagala ofumbe njagala oyagala omwana w'abandi mu ngeri mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julaina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore. Mirembe njagala olumye bannamidibo bakuno omanyi bwe badiba basalawo okubambira bafumbiddwa so abakkiriza nti ekiseera kyo tekinnatuuka gwe n'osalawo congratulating abalala mukama akuwa omusajja mmwe bannamidibo bakuno nja kukiddingana basusse okuwoza ana afumbiddwa omulenzi muto bannange mwana w'abandi kale katwogereku y'omulenzi muto gwamanyi gwolaba muto omuntu okubanga mutini nze kale nze gye nakulira si bana fena twakula mu ngeri waliwo fe abampi waliwo abawanvu nze gye nakulira omuto tafunisa lubuto kitegedde kati nze nalabye nammere ali luki ekyalamya I loved the mere fact nti babadde happy nga tewali gwe bakakakuseka tewali gwe bakasekule omusajja atayagala mukolo tajja bangi nnyo abaleseewo emikolo ne batajja bangi ne bwe nalabye obuziga bwedde obuzina bwazi wedde azina nga bwasunga ku lubuto naye olaba bwembanga bannammere wensigazanga bakwano bange nga nkyakola naawe nabo bagenda kunta kati nzenga omuntu omukulu nina okwenoonya kati gwe ne kasuku njala bata kuba yakoze obu nga kitegeeza ki nze wama sister kyekyokulanisa omusajja kyebadde ayinawo kyokka mwami mukyala wa mukyala wa Hamza ensubuga mwami mukyala Hamza Nsubuga Kennedy tubayozaayoza okutuuka koki bakyebata ku mazaalibwa agamwe nedda ku mukolo gwe ye wakitugayita amazaalibwa nga bwe wawasadde kale munange ekisesa be muyita abaana abato banjula nga abasajja abakulu afunye n'ebiwalata tebannanjula tetunafuna basajja bakazi bakulu batwanjula nti kazi abakulu
neno n'okufuna omukazi naye akwanjula nakyo si kyangu kati bwe babanga abakazi abakulu basobola okwanjula abaana bato n'abaana ne babeera bawulize ne basobola okwatendinga ku mikolo ne batabula nakyo kirungi n'omukazi alinamu kasente akanjira omusajja nakyo kirungi nga lwaki kitegeeza omusajja wajjira ku mukono n'atendinga aba akwagala si byampaka mulekerawo okuteekako agama tukusibirira ntanda bugonvu kiyagala nnyo nammere kuba tujja kuleetera abakazi ife bosanze mu bufumbo kasita omukazi agamba mugende mwebake aba agamba abaana nina omusajja titwali nsonga ekusigaza muki mu ddiiro otegeera bulungi nti bw'oba tosobola okubuuza bibuuzo bino ovaawa olaga wasendeza okola oziteekawa oyogera naani oluddewa towasa simula chati zo buli kaseera obo buba bwenzi njagala olaba ku chati zoyogera nabo singa mbikule simyo nensanga mu chati emo 2-3 nga sizitegeera ndiritinge oba ojja kunnyonnyola tayagala kunnyonnyola towasa omusajja w'omulembe guno aba ave waka akozesa ebigambo bino mami tukogeredde ku mufena tubisanga oyita mami nange bampita mami mbadde ngenda wali kulaba ku Richard naye mami sigenda lwawo bwolaba nduddeyo mbipinga bwe bikyukamu mami nkwe ku Richard ali wano aŋambye enjira mbeerawo okuuma bufumbo abakazi bakyalabika abakazi babbula naddala abakazi ng'alinamu kasente ng'alina amagezi ng'anyirira babbula waliwo emmere gy'oyetaaga okuyiga okufumba amakuloni muceere bumonde amatooka amasuulemu beerako nabyo Justin case mami singa aba aluddeyo asange ng'omusuuliddemu ku katooke okukyusa abaana dayipa nsonga nkulu nnyo naddala kati oba olina okgenda mu antineto yiga okukyusa pampa mwabiyitanga by'abazungu naye mulina obyemanyiiza omukono gwo guno ogwa kkono gusobola okukwata ensawo guno ne gumuwanirira Saimo ogenda kusobola obufumbo mwana wange obufumbo si bwangu ate abakazi bonna bebamu bino ndikubuuliranga musajja kikyusemu abaavu entegeera yaabwe entono nnyo kuyafa ano n'omukazi omwavu mukazi omunaku ate omwavu muleke naye omunaku omukazi omunaku nga fala netawasika mukazi omunaku nga fala tawasika anti buli kyomugamba akirabamu obutafuna ndi wano nga kubira simu alo banange totutereddeko Star Times tubale tulaba kazannyo ne bibuukako n'omusanga nga yayozezza buli kimu ne TV nga yaginyise so kakati neyo nayo tewagendeka era nno be baba bagulira amandaazi ku makya ku kyayi emimiro ne gikala olunaku lulamba ng'otova ku kibutto manenze nno anti abasajja nga omukazi wamujja mu kyalo naye nga guno omulembe abasajja twongeremu ku mpisa abasajja empisa tuzongeremu naddala ng'okimanyi nti okukola kukumenyamu musajja gonda kubanga bw'otaaga twongeremu ku mpisa omukazi agenda kuteeka mu bintu bakati ndowoolezaako ogaana okugonda omukazi bwakusabiraawo yo BQ yafulumye bwakusabiraawo air ticket nga si ye Dubai abula empisa zo muzeemanyiize ekyokubiri abaana abo tubazaala nnyo kubanga olunaku bagenda okubakulekera nga bagenda ku kyeyo anti manyi kati bebafuluma abakazi badduka mukazi bebafuluma abasajja bebasigala eka ne bafumba ne bamukubira ne bamugamba aweeyo accountability omukyala w'omuntu omu gwe baŋŋambye yafulumye yagenda dda Canada ali mu shelter era bw'otamulabaalaba nnyo ali mu baana kyeruto oba mu baana omusajja e Kampala kati ali mu baana mukazi yagenda Canada ali mu shelter omusajja comedian ali mu baana ate munaye abasajja bambi omulimba gukutte bulungi ne accountability naye saagala mubuzeebuze ssente accountability mutuwe entuufu enfisi mbi bwema nkuwa ssente enfisi yaki akasembayo baganda ba mukyala wo ekitiibwa bawe ekitiibwa teweemoola nabo kubanga ekyamazima baganda ba mukyala waliwo obuto bw'emyaka gyo naye weegumye ng'omuntu nazaalawo muwe ekitiibwa osobola omufumbirayo ku kyenkya maama n'omutwalirako wemba siriiwo mugamba maama mbadde ndese ku kyenkya ate ayagala bikolakolamu kasente naye atakozeemu kasente ojja bikola bro kola nnyo kyova olaba nkwagala nnyo
owulira nga muli kikuduguda okera ofumbire ku Nazara ekyenkya. No. Mama mwasize muti eyo. Kadde nkufumbidde ku lutooke. Hey! Ne basajja bafune ssente bannange. Mulimu ebintu ebitanyuma bambi nga babibakozesa. Naye nga tetulina kyakukola mba mulina obbikola. Sobola kubanga omuntu gujjuddemu bizinensi ate nteekeko n'okukukolerera. Bino ebirala bikwate bye wandikoze. Ekirala ne kazaffe muzigubyamuko. Muzigubya si kirungi. Mwongeremuko kumaanyi. Musajja tewandyozezza nika mu mukwano ne mu kufugibwa. Akekabonero k'okulemererwa akasembayo. Okufugibwa nti muzooza musongoza emimwa ezo. Naye si kirungi. Either mukole ssente oba muzikunye zitukule. Naabeera mu kugula nika mpaka ddi. Lwabulagajjavu. Nkere nkole nzire nazo nzikunye. Tayi mwana ne wanasongoza mmwe okujjako kola nnyo. Naye binagana bro sina manyi gajja kujja kukunyizaako. Olaba nti ne ssalo z'empale zaakyuka nti waliwo buno obuwuzi buno. Naye nako boyina okukakula. Naye nako kalaba omukazi ng'akakozesa akafuuka akanene efuuka kateni. Kumwavu ki ekifuuka kateni. Toyagala kukola sebo ozuuka ku 7. N'ogenda mu kibuga n'okuba emboozi n'oddeeka. Tukusaba eza renti ng'owooza mami siinaamu. Kama Katonda ne bandoga ng'akookandekerangamu nerwanako nti nedda. Bambi wallahi tukusaba ya Allah bana baffe ab'obulenzi baganda baffe mikwano gyaffe bawe ssente ate bakole kubanga eno nga okya nga toyina ate oli mu siddogo bannange eryo siddogo nze banga baliteeka ku bbeere. Banga middogo ino baliteeka ku bbeere. Kati kali oyina pitirivu eriyo lyasoba. Ebbeere kyekintu abasajja kye bayonka n'omutima guki kati n'eddogo n'oli. Ogenda okugoba abasajja ku mabeere nga batidde nga balowooza eddogo eriryokko. Naye ng'olumu si ddogo olumu bunafu bwammwe. Kyova omusajja yenna. N'abakazi abakyalina obudde obugenda mu masabu. Kola bukozi ssente ng'omusajja otayagala. Tambulayo ne ka Saviet. Saviet tejjaako ddogo. Osooka n'oligirako. Nga ng'okolobula. Wayipu ziba za bbeeyi nnyo. Banna. Naye omuntu yaleeta ebintu by'okologa eyo. Naye yalimbamu. Omulimu munene nnyo. N'abaleeta prescription z'eddogo. Kuwaki oliteeka ku bbeera ate liteeka ewala. Ebbeere kaliko amasannyalaze ate owa. Era nze nagamba gavumenti naye buli onoonyeza content. Gavumenti n'emalewo. Saba nkulaba ng'okola programu z'abakkojja ekiro. Mu matumbi eyo nga twebasi kyokka ng'emisana zigenda ddagibwa. Ziriwa. Nkulaba. Zikolango. Naye mu byonna bye mukola mulekerawo okujjayo nika zaffe ne mutandika oziraga mu bantu. Eziri ennene zimama abudu. Naye yali nnene bambi. Ofunamu ki? Manyi n'omuti obola ekitiibwa ky'abakyala. Ekitiibwa ky'abakyala kiri mu mpale. Ati bw'ogijjayo like ebyo bintu bya munda mwani yali aziggyeyo bokisa zammwe natandika ozireegaleega. Nne zaffe nno za kika kimu za square. Waliyo n'endala ezitali za square anti kati mwe mwamanyira eza square za 3 zibanguyira.